inner desires ze tulina okuteekamu okutya Mukama. For example, we have come nga tuzze kukola practice. Hallelujah. Ebiseera ebisinga saanya akozesaanya akaseera ako abayimbe mukamanya nga mwakatuka bwe muti ogenda kwesanga olugambo lukola ki luyingirawo mu kutya Mukama. Ogenda kwesanga ojja kwesanga Mukama ng'aleeta ekigambo olugambo lubi. Katonda talwaga, then you leave it. Okugeya kubi Mukama takola ki takwagala. Ne mubeera focused. Kubanga nkirabe is one of the diversions omulabe gyakozesa. Akimanyi nti bwemunaamala akadde wano ne mugwa mu maaso ga Mukama, mu kugwa mu maaso ga Mukama agenda kubongera ekisa, mu kugwa mu maaso ga Mukama agenda kubongera amaanyi. Kati Sitaani n'aleeta ekiboozi, ayinza okuleeta n'ebya politics. Muze kola practice, mwagala muveewo musaawa nze mumanyi. N'agamba wawulidde ekyabadde mu Russia, yewa Ukraine ne Iran. Yesu yebaze nga terina birungi, naye it's not time for current affairs. You have come for a purpose okwetereka to seek for the anointing. You want to touch God, that after the practices mugenda kusumulula ekyo kyova olaba Bayibuli etugamba mu biseera ebyo Musa bwe yayagalanga okukwata ekisa ye yeeyawulanga n'agenda ku lusozi. N'abeerayo ku lusozi, nga ku lusozi tewali kintu kyonna okugyako ensozi z'omu Kampala ze zirina obuzibu. Bw'ogenda ku Mount Gundi, olusozi lw'Egundi eri, oyinza okudda wali singa asobola okukola byonna. Oli n'adda wali ku lusozi agenze kusaba n'okusimba, n'adda mu kuvyuwinga motoka eziyitawo. N'addamu emotoka ziyitawo nga Egundi ng'entuka nnyo, naye okutaala buli. Naye nga ye Musa yagendanga ku lusozi mu kifo nga kirungi nnyo, kyasobola okusirika, kyasobola okubeera focus, ng'asobola okufumiitiriza ku bulungi bwa Mukama, ng'asobola okufumiitiriza ku kisa kya Mukama, ng'asobola okusaba Mukama n'akugamba nti Mukama nga bwe ngenda okuweereza mu maaso g'abantu ozijuza amafuta, jjuza obulamu bwange nsobole okugenda mu maaso g'abantu bano ng'olwedde nzijudde. Kale ekikompe kyange kibeere nga kiyiikayiika.